kusaawa ebbiri ezekawungeeza akaleero era nga butereevu waliwo ensonga enkulu ajenjagala gwe munnayuganda agenda maaso n'okwegeka amaaso ku terefayini yaffe ate ensonga ezo ozitegeere bulungi. Nze Morris Mukibya Mugave naye nga sinaze kutegeeza njagala okutegeeza nti kati ensi ekyuse twagala okutambula nga tutambula mu nsonga ya digital. Ensonga ya digital eno olina okugigendako ng'olina internet woli banafa ba Blue Cranes Communications kati be balina internet gyojja okusobola okukozesa obulungi ate ensonga zikwanguyire bulungi nnyo. Abaana abali mu luumula mwagala okusoma mwagala ogenda maaso n'okuba akozesa gy'okola enjawulo abamu tukolera waka n'otula waka n'okola emirimu gyo olina kukozesa Blue Crane Communications ensonga ezo n'ozimaliriza bulungi. Ate mu ngeri y'emu abaana bakomyewo tugenda mu Sekukulu ewantu wolina okugula ebintu olina bigula ku Freeman Hypermarket, Fabulous Freeman Hypermarket awo ku New Park Mall woba ogula ebintu ate oleme kuseerebwa kuba kati abantu bangi abagenda okwongeramu akasente nga balaba tuli mu ggano lya Sekukulu gw'ogende maaso n'okufiirwa kati salawo genda ogule wantu wamuwoka Fabulous Freeman Hypermarket woba ogula ebintu byo. Olunaku lwaleero waliwo ensonga enkulu egenda mu maaso. Abantu bangi bwe tuwulira ensonga y'omusolo bangi twese lubabba abalala twagala nabbiwulira naye ate abalala ne tukaaba nnyo ne tugamba musolo gunsuseeko gumpitiriddeko ebiseera ebisinga kiva butamanya oba oliawo naye bw'ona ogumanya obulungi ojja kwagala okuguwa ate bw'ona oyagala okuguwa ojja kubeera ozimba eggwanga. Olunaku lwaleero nnyina mukadde wange Lumanyika twagala kutunuulira ku nsonga ya income tax ejjibwa ku bizinensi. Oliawo olina bizinensi yo gy'okola naye bakugamba nti olina okusasula income tax ne tobitegeera munnange oli mu kwebuuza ogamba basajja sibategeera bano ate income tax ate owulyawo ne VAT ate owulyawo na guno twagala tunuulira income tax ono omutegeere bulungi era enkya bw'onooba ng'ovunaanyizibwa okumusasula omusasule ng'omutegedde bulungi. Njaga sooka tubuuzeeko ate butereevu tugende maaso n'ensonga. Saba obuuze ku bannayuganda abatulaba ku BBS telefayine yaffe y'obwakabaka bwa Buganda. Sanyuse nnyo ate okubeera emmengo ku nsonga ez'ebyemisolo. Njagala nnyo okubeebaza olw'emirimu gye mutuusaako engalo. Njagala nnyo okubeebaza okubeera nti muwaddeyo omuwendo okubeera nti musasula omusolo guno ate ne muwaayo era omuwendo okulaba nti mulabirira abaana bawummudde balyango okamala so omuwendo ogwo muwaddeyo okubeera nti mwerabirira ate ne musasula emisolo twagala okukibeebaza. Ate era njagala okusaasira n'abafunye ebizibu kubanga eggwanga lye tulimu n'ebintu engeri gye bitambulamuko abafiiriddwa abafunye embeera yonna yonna etali nnungi njagala okwongera okubasaasira ate baleeta amawulire amalungi okuva mu Uganda Revenue Authority ekitongole kyammwe gye mwatusindika okukakkalabya emirimu nga tuweereza gavumenti ate nga namwe tubaweereza nga tukuŋŋaanya ensimbi ezikozesebwa gavumenti mu kuddukanya emirimu gyayo. So bantumye bakama bange bonna okubalaba era ndowooza batwegesa amaaso okulaba engeri gye tugenda okutambuzaamu ensonga eno. Nze Robert Wamala Lumanyika Saalongo. Kakati Saalongo njaga tutandikire wano omuntu bwawulira obuwulizi naga business income kuba omuntu ayinza okumanya amanyi income bye bino by'oyingiza ennyingizaayo bweri ensimbi z'ofuna ng'omaze okukola emirimu oba okutunda oba ogenze n'okola ku mulimu wano wooli n'oyingiza. Kati tuteekemu bizinensi kuba nze ennyingiza yange eyinza okubeera nga bansasula busasula musaala eyo ennyingiza yange. Omulala n'abeera nga ye musomesa naye n'afuna kaafuna nga eyo ennyingizaaye. Waliwo alina edduuka nga lyatunda n'ayingiza. Twagala tusooke tutegeera ekikulu income entuufu nga tutunuulidde business. Kakati bwe tuba tutunuulira ensonga zino ez'ebyemisolo tutunuulira ennyingiza ya bika bisatu. Tulina ennyingiza eva mu business oba emirimu egikolebwa. Ennyingiza eyo nja kugyogerako nnyo kubanga yendeese wano akaleero. Eva mu mirimu egy'enjawulo egikolebwa eva mu business ez'enjawulo ezikolebwa n'obeera ng'ofuna ekigulira amagala eddiba. Ne tubeera n'ekika ekya kye tuyita employment income. Nga kyenyinza okuba nga ndimu nange era kyendimu munna ate nsobola kuba ne mu bibiri era ate nanyumyanga naawe. Kati employment income yennyingiza gy'ofuna okuva ku mulimu. Terefayida neteekayo obukadde 7 ngekuwa bungi oba akamu ate awo weesedde sirwa kweyogera na mukuŋŋaana. Omukozesa awo n'akuteerayo ssente
sente ezo buli mwezi bw'aba agenda okusasula ennyingizaayo ajjako omusolo gwe tuyita pay as you earn. Abakola emirimu mukimanyi bulungi nnyo pay as you earn abagibwako. So eyo ennyingiza ey'okubiri. Ne tubeera n'ennyingiza ey'okusatu. Ennyingiza ey'okusatu gye tuyita property income. Property sigamba nti olina ebyobugagga. Ennyingiza eno okusobola okugyawulira abantu singa obeera n'ennyingiza ekika kyonna nga tegwa mu business nga tetegwa mu employment ebeera property income. Okugeza mu nyumba za pangisa oli wano mu Kiibi olina emigabo. Ageze wagula emigabo company kyeki yasemye otunda emigabo. Kati nze nyina just investor gwente percent yina agula emigabo. Kati olina kosa zeno olina emigabo gyo. Ku nkomero y'omwaka bakuwa dividend oba ensimbi ezivuddemu magoba ag'enjawulo agabagakoleddwa ne bazigabanya ba shareholder. Ennyingiza eyo teva mu business kwati oli mu business ya migabo. Ate si employment kubanga sibe bakozesa naye egwa mu kiti ekyekira. So ennyingiza etagwa mu business oba etagwa mu employment gitwale ntugiyita property income. Erevaako omusolo. So ze nnyingiza ez'ebika ebi eyawukanirawa n'eno nze ayina ennyumba z'abapangisa naye nga nfuna omusolo nga nfuna income. Kakati ennyumba z'abapangisa zigwa mu kika kye tuyita rental income. Si property tax. Property tax omanyi ffenna tugikozesa. Waliwo aba KCCA ne local governments bakikozesa mu ngeri ya njawulo ku ya URA. So ennyingiza eyo business income, employment income kasitoba nga togwa mu bibiri ebyo ennyingiza eyo gy'obasigazza property income. So ze nnyingiza ez'ebika ebisatu bannayuganda ze nandyagadde basooka bakole ki banyonyoke. Kati katono business ezo nga tumaze okuzifuna omuntu azifunye oba afunye income yona gy'afunye naye tutunuulidde omuntu alina business nti nze alina business ng'omuntu sekinoomu nyina buvunaanyizibwa ki mu kkowa ery'emisolo bwe nnyina okwetegereza ennyo naddala obukwata ku income eyo eyange gye nfuna. Ntandikire ku buvunaanyizibwa kuba business mbadde sinaba kuginyonyola naye kansooka obuvunaanyizibwa kuba bujja kutuyamba nnyo okumanya okulambika kiri. Obuvunaanyizibwa obusooka omuntu yenna ng'oli eyo olina business bubeera bwakwewandiisa. Weewandiise n'ebitongole ebya gavumenti ebirina okuwandiika byebiruwa. Tulina ekitongole ekya Uganda Registration Services Bureau URSB kiwandiisa amakampuni ne business ez'enjawulo. Bwe kibawandiisa ne kikuwa bwebeera company ne kigiwa certificate of incorporation oba certificate etondawo company eyo kubeera nti ezaaliddwa mu Uganda. Bwebeera business ne bakuwa business registration certificate eraga nti business eno gy'otandise naye ewandiisiddwa emanyiddwa mu Uganda. Ekiddako weewandiise ne Uganda Revenue Authority ofune ennamba y'omusolo gye tuyita tax identification number tini ekwawula ku muwi w'omusolo omulala. Ekyo bw'okimaliza jjukira bwe weewandiisa okufuna tax identification number oba olina okulaga kika kya nnyingiza ki gye tugenda okugyako omusolo kubanga ennamba eyo nebeera ya musolo. Bw'omaliriza okuwandiisa ne URA weewandiise ne local government yonna oba KCCA bw'oba obeera mu Kampala. Lwaki nti KCCA oba local government yegenda okuwa olukusa okukolera emirimu gyo mu kifo ekyo. Your trade license. Jjukira oyinza okuba nga omulimu gw'okola nga gwetaagisamu okwewandiisa mu kitongole ekirala. Kati nga tugeze obeera munnamateeka weewandiisa mu Law Society oba musawo ne mu Ministry ya Health. Bw'obeera kati nga mwabali mu broadcasting weewandiisa mu UCC n'ebigenda oba Media Council oba mu Purawo. So weewandiise obwo buvunaanyizibwa bukulu nnyo kubanga bw'oteewandiise kisooka okolera mu nzikiza teri akumanyi. Business tetambula. Business ezingamba by the nga twewandiisiza kubanga obeera mu dduka tosobola na kuteekawo kipande ojaga nti URA ejja kulaba ekipande kyange ejjennumba enkubira essimu. KCCA bwe nalaba ekipande kyange ng'ejjennumba kitegeeza nti okoleddemu abo bakumanyi so nga ate business okula weetaaga n'ogaziya abalala ne bakutegeera. Obuvunaanyizibwa obwokubiri kwe kuteekamu ennyanjula.
enyanjula gye tuyita return mu lulimi lwaffe kyekifulisa tini eno bw'ofuna tini kakisinziira omanyi bizinesi zino tuziclassifying oba tuzigera okusinziira ku bunene bwazo kati eriyo bizinesi ng'eri wakati wa miliyoni 10 mu ttunzi lyekoolo oba sales ne miliyoni 150 eyo bizinesi eri wakati awo wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 150 tugigerekera omusolo okusinziira ku ttunzi lyekoolo oba sales zeekola nabwe kityo yo teteekamu nyanjula butereevu wabula egenda ku system ya URA newandiisa payment yaayo okusinziira ku bracket mwegwa okugeza ali wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 3 tumujjako emitwalo 8 omwaka bw'aba talina biwandiiko byonna bw'aba alina ebiwandiiko ayinza okubalirira ne bwesanga nga asasudde emitwalo 4 lindako tekimenya mateeka URA okujja omusolo gwonna ku business etali mpandiise bw'ogamba bw'aba talina biwandiiko byonna biwandiiko ki byotegeeza anti kati ebiwandiiko byentegeeza biwandiiko ebitonotono bino ebyobusuubuzi ogaba risiiti olina risiiti buuku yoli bwajja totegeeza biri ntegeeza bino kati ebikuumibwa ng'olina obusuubuzi na kawunta buuku yo okusobola okukakasa biki byotunda n'ebigenderako so eyo preferential treatment oba twagiwa oyo okwencouraging oba okukubiriza abantu bakuume ebiwandiiko ti wowe n'ebiwandiiko osobola okubalirira omusolo ne gukkako bw'aba tobirina butereevu osasula emitwalo 8 ogwa wakati wa miliyoni 10 n'asatu bw'oba oli wakati wa miliyoni 3 n'ataano bw'oba tolina biwandiiko 2 gaba gakkutte bw'oba olina ebiwandiiko ogenda okubaliriramu ng'olinga mu 16 wekasoba nga tolina biwandiiko URA yevaayo teva nayo nekugerera teva nayo gwogenda bugenzi ku system wali wenkugambye wetukolera enyanjula mwefu kyoteekamu enyanjula n'oteekamu payment noga nti nze nga wakati wa miliyoni 3 n'5 wabula sirina ki biwandiiko system n'okuweera oba oteekayo abirigo naye bw'oba olina ebiwandiiko system erina formula ejja kubalira era muwendo gw'ensimbi gw'osasula gubeera mutono ku oyo atalina biwandiiko ekyo njagala munnayuganda abeere yakitegeere jjukira n'ensiringi emu mu bizinensi emataringa eyo twogera ku income tax yokka tuli ku income tax kati badde nkumenyera tuli mu buvunaanyizibwa gwe bw'olina olina okukola returns obuvunaanyizibwa obubwo businziira ku ngeri gye weewandisizaamu ntunzi oba obugazi bwa bizinesi kati nsookedde kuba tonotono ezo bizinesi ezigwa wakati wa miliyoni 10 kitegeeza nno nti ali wansi wa miliyoni 10 mu sales zaakola oyo aba yejjeerezebwa etteeka nga talina kusasula kuba tafuna kimala obaolyawo kimala be bano bama boosanga balina midaala gyabwe nga mbutuufu bw'obalabalamu omwezi gwonna bw'agatagattamu ebintu by'atunda taweza na mitwalo 9 zino 10 miliyoni 10 paka ku miliyoni 15 tubala za mwaka oba za mwezi za mwaka ate sales tetubala magoba lwaki kiri bwe kityo nti omuntu akola bizinensi eyo ekisooka talina bukugu busobola kwawula expenditure ku income oba ensaasaanya etasobola kujawula kunyingiza bw'agenda mu lumba olunaku olwaliro n'agenda ekayunga ng'alina omudaala gwo gutunda ennaanansi bw'aba akomawo n'ateeka ennaanansi ezo ku tax ne bamukubira wali ekifuluusi kye n'azitunda tasobola transport wa 15 transport eyo tosobola kumwawula nti wabadde ogenze mu lumbe oba wabadde ogenze naye yaleese ebintu so oyo talina bukugu busobola kukola ki kwawula so nga basukka miliyoni 15 basobola okwawula kubanga abeera munene mukko nti asobola n'okufunayo omwana amugattira n'abala ebintu abambala ne solution bu quick books nga so oteekamu ebintu n'amanya kuba ye munene mukko naye ali biro fe tumutwala nti akyali muki mutono kati bracket eyokusatu eri wakati wa miliyoni 5 n'ekinana oyo asasula emitwalo 4 bw'aba talina biwandiiko bw'aba birina abalirira ogenda okwekanga ng'alinga mu mitwalo 36 ne kategori esembayo eri wakati wa miliyoni 8 ne 15 oyo asasula emitwalo 9 omwaka bw'aba talina biwandiiko bw'aba birina abalirira by the way oyinza n'okusanga ng'asasudde nga 6 ng'alina ebiwandiiko kuba bw'oteekamu seero z'okola yo system automatically computing l'omusolo gw'onosasula
kati bano abagwa wakati wa milioni 10 n'ekikumi kye nerabidde okugamba olina okubanga emirimu gy'okola si gya kikugu. Toli consultant, toli engineer, toli accountant, toli lawyer. Kuba gwe bw'obeera ng'oli consultant wotuukira okubeera consultant oba okugobalirira oba obulina osobola n'okufuna omuntu n'ajja n'akolera omulimu gwo. Weewaawo. So kiri mu bantu baffe bali betugamba nti akola emirimu gya bulijjo. Alina ekibanda ky'emmere, alina saaluuni, alina garagi, abo bwe batyo abakola emirimu gyaffe egya bulijjo. Naye bateekwa okuba nga beewandiisa. Ateekwa okuba nga obuvunaanyizibwa obw'okuwandiisa yabukola ki? Yabukola. Trade license yagifuna. Yagenda maaso n'alaba nti alina okufuna ttiini. URA ng'emumanyi bulungi. Ng'emumanyi bulungi. So ne wabeerawo kati abasukka emiliyoni 150. Tuli ku nnyingiza kati eri gye wayogeddeko n'obuvunaanyizibwa. Bw'osukka 150 olina oteekamu ennyanjula. Oba tokyali ku mbeera eno. Kati gwe bakugamba nti yogera buli kimu butereevu. Olina okubeera ng'oteekamu ennyanjula. Ennyanjula kye ki? Ennyanjula ebeera foomu gy'owanula ku mutimbagano gwa URA. N'ojjuzaamu ebikusabibwa naye ng'ebikusabibwa mulimu okulaga ennyingiza gy'okoze. Nti omwaka guno bwe natunze ebintu byange nentunda ebintu byange waka tugeze olina edduuka mu kikuubo oba olina semaduuka nentunda ebintu byange nenfuna ssente bwe ziti n'oziteekamu omuwendo gwe wafunye sales. N'omala n'ojjako cost of sales oba ze tuyita purchases ne stock gw'oba olinawo n'obitoola ku nnyingiza gye wafu. Kubajjukira mu kugula ebintu bino okustookinga oba osaasaanyiza. So bw'oddira ennyingiza eno n'osokotoolako ensaasaanya esooka eya purchases ze wakoze. Awo njagala munnayuganda alaba terefayina ategeerewo nnyo yensonga ki yasooke tuwumulemu. Bwe tukomawo tugenda kulambulula gwe alina okuteekayo returns ng'ono bakunyonyola ku nsonga eno ya business income. Ddala ogikola otya mu bulambulukufu ate n'osigala nga oba oli awo tonyigirizibwa nagenda maaso kwevuma kitongole kino ekiwooza ky'omusolo. Tukomawo tovaawo.